President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine byabadde ajja agamba bituukirira omusajja oyo mulanzi ate wanjawulo kati nno ebya Mathias Mpuuga nsamba ekintu kimulidde kubanga abakulembeze bamweganye bagamba no nedda nabatwanza kubeera ne mukulembeze munnaabwe nga muli wanguzi ate nga agamba naye wa kibiina ekyo kyokka nga ate yakulembeddemu abali enguzi kati nno tebakyetaaga babbi mu kibiina kya National Platform tebeetaaga balyake bali banguzi era Mathias Mpuuga nsamba anonye ekibanja ekiwalala ne Nup ajesonyiwe tutandise tuti atwaddeko ku street emwawo kayimba ko ne bakasaamu kati wa boda atambuza nambuuza naye Kyagulanyi ono taba kubaawo mu byobufuzi bya Uganda olwaleero twandibadde tuli ludda wa That's why you're saying kayimba kana Nalumansi tonkabira Bogwa musabigwe we kabire Yes, we nali kutika media Uganda team Kyagulanyi TV oline Suziwa Kyagulanyi nga bulijjo omuweereza omuwat atakowa atagejja atakoga everything kakati program yolwaleero tugisabukuludde nga tulinye Honorable Abibu Buwembo atubulireko mwenna wano mwalabye omukulu abangi gwe beesibyeko mbu ye Nalumansi Nalumansi bangi naye buli agwa mu kiti kya Nalumansi kolo yabeera kubanga nga bwe twogedde nti nno His Excellency he's a prophet, he prophesies what is happening in the future n'ekyo oyinza okulabayo Nalumansi omulala so buli omu waali yeewala okubeera nga ye Nalumansi nga gova olya mu bantu bo ate nomala n'otukabira yes. So Honorable Mathias Mpuuga mwite Mathias Mpuuga Nsamba leero abadde ne press conference ku Parliament yes mu office ya commissioner n'alayira obutava mu kibiina kya National Unity Platform n'agamba newe munaakola mutya newe munaamukuba yagenda yimirira wamu n'ekibiina kya National Unity Platform ate agenda kujja ajjemu katukozese ekigambo kya kawukuumi ajjemu kawukuumi mbu ali mu National Unity Platform Honorable Buwembo Habibu ensonga ezo waziwulidde bulungi taata yes okusookera ddala ndowooza press conference ya mukulu Honorable Mathias Mpuuga Vice President NUP for Central Region amyuka His Excellency Robert Kyagulanyi yalanze press conference era ibadde tambula ku mitimbagano era ffenna ne tujesunga era ensi yonna ng'erindirira kyekijjira mu press conference Katonda mulungi press conference olwaleero etudde saa zigenza okwera nnya n'eddakiika ezigwamu ku press conference yatandise dda naye nze I for one nafubye nnyo ngezezzaako nga njagala mpaguze nnyingire Parliament ngibeereko live nennemesebwa naye Katonda mulungi yatuleetera emitimbagano tibo wabaddewo bangi abali live nga bagituweereza butereevu kigambo ku kigambo nga ne bwatemya eriiso oba omulaba live kuzimu ku nsonga ze mbadde nsuubira ez'essimba ne bannayuganda abangi ne bannansi okutwaliza awamu across the world ze badde basuubira ate sizezi tetuziwuliddeeko okusookera ddala oluvannyuma lwa Secretary General the most hard-working Secretary General we are having so far in the country Uganda Honorable Lewis Lubongoya yawandiise ebbaluwa nga agiwandiikira Parliament n'agijjukiza nti position yaffe nga bwe twagiraga ey'oku withdrawinga commissioner mu mannya ga Mathias Mpuuga era tukuwandiikidde ebbaluwa eno nga tukutegeeza nti twamuwithdrawinze tumurecallinga era ne tumusubstitutinga ne Honorable
Francis zake ali nominated alindirira okubeera approved by parliament. Yeah. So abasinga twadde tumanyi nti ajja ku position ye ku baluwa eyo atubuulire akoze mu nkole ya kisajja kikulu naga nti nga tetunalinda na parliament okwogera ekigambo kyayo nze teri kimpaliza abannonda bwe babanga basazeewo ne baga nti nno nzire ebbali teri nsonga lwaki continuinga kyekimu ku bye tubadde tusuubira oba atugambe nti matches ebyo byonna mubikoze nze nange eri gye nalaga mu parliament gye mwasindika nasangayo bannange nenkwana emikwano tudde kayimba ka his excellency okimanyi nti yagamba mu kayimba ako nti waliwo abo abeyerusa naye nga si beerufu kati mu mikwano gya honorable waffe mwe muli omukyala akyasinza okweyirusa muri kodi za Uganda teri kyeyirusa kijja katale n'atakigezaako naye ng'ate si mwerufu okusinziira ku mawulire gonna ku bizze byetooloola n'ebijja bimulabikirako. Kati mwakijja wanti buli muntu eyeyerusa ne munda aba mweru. Anti president yatubuusiza ffe tubadde tumanyi nti buli mweru aba mwerufu naye yatugambye nti si buli yerusa nti abeera mwerufu kati mu kwebuuza ku beyerusa abo ne bamuga nti gwe tofaayo ffe tujja kukulwanirira tujja kuggyayo ebitabo byonna tukozese n'amaanyi gaffe gonna after all we have the numbers in the house ne babanga bagikoze ekisoboka okuleeta motion ku parliament fula parliament tujja gisimbire kuuli era nga tulowooza nti omukulu ajja tugamba nti okay oluvannyuma lw'okwebuuza ku beerufu abasaidi eyo nsazeewo sijja kukola ki kuva mu ofiisi ya commissioner ekyo mu press conference sikiwuliddeeko yagambye mu press conference ye agambye ebyo yabyogerako dda tajja kubiddamu atulekedde position because waliwo munnamawulire amusimyesimye awe position as it is currently naga nti in the near future 2 weeks time nja kujja nzije mpe position kucha resignation oba ndi mu office abasirimu the disappointment to so many people abadde balindirira press conference eno ekyokubiri tubadde tulowooza nti maybe engeri gye yagenda ku ledi yemu n'agamba nti aga Katonda aganyabo nze sikwatanga ku milioni 5 mu kuziisa twaziyisa era nzeesunga naye tezinajja ate tuba tuli awo omwogezi wa parliament n'aga nti lwe baaziyisa ne commission yali terina sente naye olw'okuba nti baali bazeetaaga mu bwangu ne bayisa resolution twewole ku sente eza parliamentary sako era ne bagenda mu sako ya parliament ne beewolayo ebilioni 1.7 abakulu basooke beekubeko enfuufu tebasobola kulinda ddi finance ya parliament lwenafuna sente kigambo ekyo kyajja nga kiri so contradictive ku kiri Mathias Mpuuga kye yali atugambye nti sente zijja kugira mu koota esooka tanazifuna katubadde tulowooza nti agenda kukiralify nti luli naye setegeereza bulungi sente ze mwali mwogerako nezo nali zazifuna kusinziira ku byogeddwa munnange n'ekyo ffe abamu tubadde disappointed tekyogeddwako ne tusigala nga tuli mu bibuuzo bingi however alina ebipya byatuleetedde mu press conference mbadde sikimanyi nti Honorable Mathias Mpuuga Vice President wa His Excellency Robert Kyagulanyi ko atwala ebbendo lya Buganda Central Region nti ali omu ku bafounder b'ekibiina kya NUP nze nno nange nali era so akweyita founder NUP yatandika omwaka nagu celebrate nze mu January w'omwaka guno oba 2024
na celebrating zo mwaka naye tewayita tike media nate buli omu amanyi tike media yes I celebrated though saateekateeka mikolo nga bwe gitera okubeera naddeeyo mu kisenge nensaako akayimba kange ne tuguzimbamu ne famire tuwezezza omwaka omujjuvu mu kibiina kya NUP. Nzijukira bulungi ekibiina kya NUP nga kitandika ffe twalimu FDC nga ndi NEC member era embeera eyaliwo nga ffe aba FDC ffe tusinga okugoberera events za NUP okusinga ndowooza ne bammemba ba NUP. Ekiseera NUP we yatandikira nzijukira Mathias Mpuuga yali mu mbiranye ne mu Kasambidde ku siiti y'e Masaka. Kasambidde agamba nti tiketi ne bw'okola otya sijikuwa ne Mathias Mpuuga agamba nti nze incumbent ne bw'okola otya njifuna NUP enonga eri mu kulonkinga era nzijukira Mpuuga lwe yeegatta ku NUP nga NUP yali yatandika dda nga naye n'akabonero ka umbrella bakawanika dda era mu kumwaniriza ne ttiimu gye yajja nayo eyalimu Honorable Namboze, Honorable Medard Segona, Honorable Muwanga Kivumbi, Honorable Kasibante Moses yomu kubajjira ku NUP block DP block yes sorry bajjira mu kibinja era ne babakwasa umbrella so tebaali mwabo abapropozing ati akabonero ka NUP kajja kubeera umbrella. The founders are those who sat in a boardroom ne batandika from ward A. If it was maybe kibalama ne banne nti ekibiina tukitutte era tugenda kikyusa amannya tufune ne simba empya tukifunire ne colors empya kati abaali mu process eyo they are the so-called founders of the party. Naye ffe abazze ne tujegattako ba buwembo kiba kya bulyazaamaanyi kiba kya bulimba kiba kya baganda tukozesa ennimi ezivuma kiba kya bwewusa ekyo si kivumo wabula kiba kitendo nga kiva mu bikolwa by'oba okoze kiba kya bwewusa gwazze ne weegattako okuvaayo n'ogamba nti nno oli founder oli omu ku batandisi obeera ku bammemba else you can say we are pioneer members nti ne bakiranga eri public nti tutandise NUP akabonero manvuuli era simbo yaffe ejja kubeera fisti kikonde ne bereti it is we have colors red white and blue kati mwabasoose okujja ne mwegatta ku kibiina mubeera ba pioneer members. You cannot be founder members. So he can say he is amongst the pioneer members, but he cannot say that he is amongst the founders. Kakati, tusaba tukubireko ettooki mu National Unity Platform. Buzibu ki bweyolekedde? Nga tetunatuuka ku buzibu bweyolekedde. Njagala press conference ekisooka eriwo theory egamba nti if you cannot defeat them then confuse them. Bw'oba tosobola abawangula batabangule batomereganye you know, confuse them. If you cannot win them confuse them, or if you cannot defeat them confuse them. Kati leero ndabye nga Honorable Mathias Mpuuga alabika resortinze ku strategy eyo nti I cannot defeat NUP as a party, I cannot defeat the heads of educated people, the likes of Lewis Rubongoya, okimanyi nti Secretary General musomesa w'amateeka. Is a law done. So bannamateeka bwe basinkagana omusomesa waago bakuba saluti. Botunuulira omukyala Liz Driga, Vice President for Northern Uganda. She's a professor. Asomesa mu universities ezenjawulo, but most important
Harvard University Harvard University n'agisomeddemu obusomezi bw'atuuka ne yeeyanjula n'agamba I'm a student of Harvard University then abasigadde muwuliriza buwuliriza ebiva mu ki kati ate ono bw'abanga yasomesa aba student abwe bemuvunnamidde ye munaakola ki you know so emitwe egyo bwe gyatuula ne gisalawo ne gibikula amateeka ne process yayisibwamu okufuna ssente ezo miliyoni 5 ne bagamba nti nedda kino kikontana ne values z'ekibiina most important amongst the values is the value of integrity yemu ku values z'ekibiina kya NUP integrity and in leadership integrity interpretation yayo eri nti you walk the talk what you say is what you do kyoyogera kyokola mu 2021 part of the manifesto ya NUP yali nti we are promoting a zero tolerance to corruption twagala okulaba nga tewali kefaanaganirizaako obuli bw'enguzi kati bw'obanga oli mu bakulembeze n'olabayo omu either ku bamemba oba ku bakulembeze ng'ate ye takomye mu kwesembereza wazira nga yeenyumiriza ne mu buli bw'enguzi awo integrity egamba olina musabbali olina kulwanagana naye either omuggyemu ekyoyooyo kyo ekireese okuyaayaanira okwetaba mu bikolwa by'enguzi oba omulangirireko olutalo you know that is what integrity calls for so if the value of the party says so kati bannakibiina kitukakatako fenna nga tetwetemyemu okulaba nga tuvaayo okulwanirira values z'ekibiina kati omukulu alaba nga amaloboozi mangi negadde tasuubira nga gavuddeyo ne gagamba nti wano weetereeze kyekiri kyenkugambye nti resortinze ku strategy egamba nti if you cannot defeat them then confuse them kati alabye nga defeat is not possible because even the people of Masaka have openly said what the party says is what we go for with ekibiina kyekyogedde kyetugenda nakyo we cannot in any way betray our leader his excellency Robert Kyagulanyi so nga baadvisinga omukulembeze waabwe Honorable Mathias Mpuuga nti omukulembeze bw'abanga akugambye nti ddako ebbali then bino ebyokusaba tutuulemu twogere esooka okukkiriziganye n'ekisoose kati then bw'oddako ebbali ogambe bakama bange ne wano mwantegedde bubi because he who appoints you has powers to disappoint you. Waliwo munnamawulire omu amubuuzizza ekibuuzo namugamba oba balina personal issue ne president w'ekibiina kye ye agambye tayina. Yes. Agambye ye ng'omuntu tayina. But you see, yes, n'ekibuuzo ekyo nze nange ne bwe nandibadde ye bwe nandikizeemu because in leadership you cannot front personal issues yes era sisuubira nti ne president his excellency Robert Kyagulanyi nti asobola okufrontinga personal issues over the political party interest or over the national interests naye whether there are personal issues or not naye kiri nti bakwatidde mu kituli you know okwatiddwa mu kituli kubanga bagamba nti akuwalana bwawerekerwa akubanja akuwalana bwawerekera akubanja bujja bagira kaakati gwe olina kulaba nti ne bwe babanga bakulinako ensonga ate tofuna buntuntu bwe banasinziirako okukola ki okulu because the whole world kati ahanze nina issues kinaye nange simanyi kati conflict jenina njagala okubuuza yes ngoyogera about him oyina issues chi it is all about the party values. I'm a member of National Unity Platform NUP
under the leadership of His Excellency Robert Kyagulanyi. Kakati whoever bends the values of the party, then chinkakatako okuvaayo either okumutereza bwaba tateredde kulwanagana naye. You know, ndi musajja Muislamu ate tuli mu kisiibo. Hadithi emu ey'omubaka Rasulu sallallahu alayhi wasallama yagamba nti al haram bayin wal halali bayin, nti ekibi ekive ekyonoono kyeyolefu ate n'ekituufu nakyo kyeyolefu. Teri muntu yenna ku nsi wansi w'ensi eno abeera mubbi era agenda okubba asaawo embeera ey'okwebuzaabuza, either atambulira mu kizikiza oba neyayambala ekikookolo oba n'omulaba nga era ajja akola ki bwalabwalanga. So aba akimanyi kyengenda okukola kive n'omuntu akola obwenzi era naye agenda ng'akimanyi nti kino kyendikoza mbi. Kati n'omuntu alya sente ez'enguzi corruption naye abeera akimanyi nti kino tukyetukola kive. Nalaba omu ku boogezi ba NRM ofuna opondo ng'abuuza naye mu minasi nga tulabamu abantu 5 bakomishona 4 ne kyakwera ono kyakweyolesa Anita Amongo, bakomishona abalala baali luddawa, ng'abuuza prime minister atuula ku commission ya parliament kolo yali luddawa, ng'abuuza lead of government's business mu parliament chief whip wa NRM abeera atuula ku commission erina kiraka parliament atuula ku commission, minister of finance atuula ku commission. Kolo resolution gye baakola bano baali luddawa tebalabika mu minutes. Kitegeeza nti bano nabo abaakukuta okuyisa resolution baali bakimanyi nti kino kyetukola kive, tulina kweggalira mu kasenge kaffe kye tukukusa omunyago gwaffe ne Katonda ayolesa ebitambula mu kiro yabavuddemu minutes oba kuba n'abatatuulayo kolo be bazisanga mu fayiro ne bazikasukako ebweru tuzitegeere Katonda yasinga okumanya. You know, mpulidde Honorable Mathias Mpuuga ng'agamba amateeka nagasoma era nga tegeera bulungi, siri mu abo bakimbuyege mu mateeka mu gataputa. Honorable Mathias, njaga kutegeeza nti omubaka Rasulu sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti obumu ku bubonero bw'omunnanfuusi, omunnanfuusi omumanyi mu lulimi olwaffe olw'abalwanyi ye traitor, omuli w'enkwe. Obumu ku bubonero bwe bw'aba ayogera alimba. Ekyokubiri bw'aba ayogera bw'aba nga ayaga kukakasa nti kyenjogera mazima oba tonamuga nti layira nga ye yatandise dde okulayira aga Katonda kyengenda okugamba kituufu. You know, kati ndabye Mathias emirundi gye yakwogera kweri public, ekimu ku byo obulimba abukulembeza nnyo. Abakulira ebyamateeka aba Uganda Law Society baavaayo basooka kutuula nga ttiimu okufulumya ekiwandiiko. Kati ne bavaayo ne bataputa nti wana amateeka gonna gamenyebwa sente zino okufuluma. Kati yatugamba nti nze nga munnamateeka mwesiga omutwe gwange gumu sente ziri kwalaali. Lwaki olimba ekyenkanidde awo? Ekyokubiri ku kiri ekyokulayira nga tebanakusaba kulayira. Buli lwayogera alinga agamba nti nno ye Muganda yekka era ye bwe Buganda era ye afrontinga nnyo olutalo okwagala olujja ku kibi kye n'okubwejjako ng'omuntu n'alutwala mu institution eya Buganda. Kyogamba Kyagulanyi Sentamu Robert ye si Muganda, si muzzukulu wa Buganda. Nti kati yoyo taagala Buganda era kyova olaba akola ki? Ekyo si kituufu. Kyefaananyizako ne kiri ekyokulayira nga tebana kugamba ti layira. You know? Ensonga ya Mathias Mpuuga
kuba busungu. And let me tell you one thing. Omanyi lwaki obusungu bungi. Si ow'ekitiibwa asoose okukola bino. Nze nali n'ow'ekitiibwa Joyce Ssebuggwawo nga mukama wange nga tutuula ku NEC y'ekibiina nga tutuulako babiri. Enkola gye yakolangamu era nga tumuwa ekitiibwa. Era buli lwe yaleetanga ensonga naddala Dr. Besigye ng'agamba maama agambye ati anti ne bw'abanga takkiriziganya nayo ng'agamba nti ow'ekitiibwa bw'aba ayogedde tugende n'eyo. Ne bw'akya lumu nga tugenda okuwulira nga Museveni alayira ekkololo ng'amaze okubba akalulu ka His Excellency Robert Kyagulanyi n'agamba nti ab'ebibiina tebiriiwo. I have good friends in DP, those ones are working with me, the UPCs are working with me, and in FDC there are some others I'm talking with. Ne tusamoninga NEC ne tuula bunnambiro ne twekuba mu tochi kye bayita self assessment okwekolako mwe mwennyini ne mwekolako yes ne tuuza kuffe wano wali wayogerezeganya ne Museveni. Ssebuggwawo yasooka okugira naga bw'aba tulimu abaatukoze bubi nnyo. Museveni yagenda okulonda cabinet. Erinnya lya Ssebuggwawo ow'ekitiibwa ne lirabika cabinet. You know? So, twali tuli awo aba DP mujjukira emabega 2016 akalunga kaakaggwa. Ow'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi. So, tetwandyagadde. Kibi nnyo era buli alumirirwa Obwakabaka n'Obuganda okutwaliza awamu. Yandibadde ng'avaayo okuvumirira Honorable Mathias Mpuuga okuddira emivuyo gy'alimu n'ebizibu by'alimu n'ayagala obikweka mu Bwakabaka. Because in the end of the day amazima bwe gabanga gavuddeyo ng'omaze okuzimbawo ekifaananyi nti Obwakabaka bulabikiramu ggwe, Obuganda bulabikiramu ggwe, then ekifaananyi ekyo n'akijjawo otya? Tuwumbe ku nsonga ya Mathias Mpuuga kubanga tulina ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okutunuulira olunaku lw'olwaleero. Nga tuwumba ensonga ya Mathias Mpuuga. Yes. Gwe Mathias Mpuuga engeri gy'avuddeyo gw'okiraba otya? Olaba otya kiki kyaba asiga mu bantu addala abo abakkiririza mu opposition? Nga president bw'aza kyogera. Because from his start ye yagamba nze siri munnabyabufuzi. I'm not a politician, I'm a leader. Enjawulo eri wakati wa munnabyabufuzi n'omukulembeze. Munnabyabufuzi akubuulira ekyo ky'oyagala okuwulira. Bw'omugamba nti munnange tulina ebizibu tetulina ssomero nti eryo mulifunye. Munnange n'ekyokulya tetulina nti temukyaddamu kusula era nakyo mukifunye. Naye kati enkeera bw'okeera n'ogamba nti tetunalya. Ate nze bivunaanyizibwako. Ati watugambye nti ebyokulya tutunuulire ggwe. Nadde njagala kuyisaawo kyange kyawedde. You know, that is a politician. Kyovola Museveni bwe yajja mu kalulu yagamba aka 2016. Nkimanyi abawala nalabye sitole side z'ebusoga n'ebitundu by'eggwanga ebirala ng'abaana abawala basanga ebizibu bwe bagenda mu nsonga zaabwe. Ngenda kifuula kya tteeka nga buli mwana omuwala afuna paadi za bwereere. Ojjukira akantu ako mu manifesto? Ngajjukira bulungi. Ekisanja tekyagwako ugoyiyo wagifuna? Sigifunangako juzi wane. Kale muto yagifuna? Tagifuna. Neighbor yagifuna? Ozirabyewa nga zitambuzibwa nga zigabibwa nti azizino mu Museveni ze yabasuubiza. Yoye munnabyabufuzi. Kati omukulembeze ye akubuulira enjawulo eri wakati mu munnabyabufuzi n'omukulembeze. Omukulembeze akubuulira ekyo ekituufu ky'olina okuwulira ne bw'obeera nga tokikola ki tokyagala. Kati eri abawagizi ba Honorable Mathias Mpuuga bonna tebaagala kiwulira nti omusajja yasobezza. Naye His Excellency Robert Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP because it is composed of leaders, they are sticking on the truth. Basigala bababuulira ekyo kye mulina okuwulira si ekyo kye mwagala okukola ki okuwulira. Kyova olaba I want to appreciate the leadership of NUP. Thanks for being consistent on your fight against, on your agitation to fight against corruption. Bwe takiyimirirako ne tukiremerako then ensi yaffe eri mu buzibu
Corruption is a killer disease, and corruption ye roadblock esinze okulemesa enkulaakulana mu ggwanga Uganda. Tewali kirala. Accidents zonna ze tufuna ku makubo awo. It is because of corruption. Luguudo lwajja lulina kubeera lwa leeni 4, bakoze leeni 2, ate nga nabwo bufunda, kati awo mugotteko ne gubeera ku kkubo, bano bawaga, corruption. Okay, wenna ali ku TK Media Uganda Kyagulanyi TV. Yembeera etambula wano na wali tuli ku talk show. Tuli ne Honorable Buwembo Habib. Honorable Buwembo Habib. Yes. Ensonga nga tugivuddeko. Olunaku lwajjo twawuliddeko nti wazzeeyo mu kkooti okulaba nga owuliriza omusango gwo gwe bakusibirako juzi wano. Omusango ogwo ffe nga TK Media Uganda twasobodde kutuukako mu budde ne tusalawo tukuyite wano otubuulireko kyekyavudde mu kkooti ne biki so okuzanya kakiripu ke bazanyeko maybe fe nga tekikukola bubi kubanga abantu bayinza okubanga tebagoberedde naye nga bw'okazanya obuli bw'enguzi bannange tukulwanyise era njagala kuyita mwenna abalaba TK Media buli omu waali gamba muno weerese enguzi. So katuwulirizeko ku bubaka bwa Honorable Habib Buwembo obwajjo nga naye nga tugenda kubanga tuwuliriza. Waliyo ebyuma eby'Abajamani, lwaki wettanira by'Abachina? Kale katulabe nga tuwuliriza ku sureties. The case was today called for hearing, but unfortunately there was no witnesses in the court, led by Justice Rahim Nasozi. Speaking to media shortly after the court hearing, Buwembo said they came prepared to proceed with the matter, but none of the witnesses appeared in court to defend the case. They had indicated that 3 witnesses on the file. We last heard from 1 and we expected more to come and defend that indeed the Speaker of Parliament Anita has never stolen Kalamajong iron sheets. For us, we are also ready to defend ourselves with the evidence that we are having at hand that proves that indeed Anita amongst the iron sheets. The witnesses have also been summoned. Come and witness. If they don't, the magistrate said that she will close the file on a section of MPs on the Parliament. Yes. Ako kabadde ka lulimi luzungu katulabe wano ako lulimi Oluganda bakasobola okuprayinga. N'ekiri mu kooti zaffe era kyekiro kyennyini kyetwogerako obuli bw'enguzi bwe businza otumalako kuwulira omusango guvunaanibwa mu kibiina kya NUP era omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Habib Buwembo. Omusango gw'okwogera ebigambo ebivoola Speaker of Parliament Anita Among nti yabba amabaati agamu ku ago agalina okutwalibwa e Karamojja kugudde butaka. Olwaleero olwabi mu musango guno lubadde lusuubirwa okwanjula abajulizi abalumika Buwembo mu musango gumuvunaanibwa, kyokka tewali mujulizi aleeteddwa ekiwaliriza omulamuzi okwongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja. Twafunayo omujulizi omu nga ku fayiro kuliko abajulizi 3. Tugenza tuuka mu kooti nga sseeta agamba tewali mujulizi n'omu azze ate ne kooti fayiro teriiwo. So omulamuzi ne basamoninga ba witnesses balabike mu kooti eddako. Bwe baba tebalabise omusango bajja kuclosinga kye bayita expert kye babaddeewo. Naye nga ffe okuyayaana kwaffe kwe kulaba nga omusango guno guggwanga bwaguteekateeka kubanga batugamba nti nno twatambuza amawulire ag'obugwenyufu oba ag'obulimba malicious information omuntu speaker nga tugambye nti nno yabba amabaati g'Abakalamojja. Kyetukakasa tetukyejjusa era naga tukyakiyimirirako amabaati yagabba era si ffe ffekka abakyogera nazira bannayuganda bangi bakyogera. So twabadde join na kusomeza 25 mu kooti ya City Hall. Anita Among Speaker Parliament gye yaddukira nassayo musango ogwa malicious spreading malicious information against her nti twatambuza amawulire ag'obulimba agagendereddemu okwonoona erinnya lye n'ekitiibwa kye nti twagatambuliza ku mitimbagano nti nze kennyini Buwembo Habib n'agamba nti Anita Among mubbi wa amabaati g'Abakalamojja. Ekibuuzo kye tubuuza waliwo okubuusabuusa teyagabba.
ebyo kuba bimanyi nze bwe natuuka mu kooti era omulamuzi ne basoma charge ne mbagamba ebisomeddwa byonna sibyegaana kubanga bituufu era nina n'obujulizi ti amabaati yagabba nekye nawakanya ye nature ya charge gye bansaako nti malicious information ne mbagamba amawulire ago siga bulimba era ngayimirirako era oliye bw'aba agawakanya nti ga bulimba mumuwe obuvunaanyizibwa. She has taken the burden to come and prove beyond reasonable doubt with evidence that she has never stolen Kalamajongo iron sheets. Therefore, and I also take the burden to prove beyond reasonable doubt before a court that indeed she is a thief of the Kalamajongo iron sheets. Kati bwevunaanyizibwa bwe tuliko yagamba alina abajulizi basatu. Omujulizi ayasooka yajja mu kooti eri ya Gwanda ozaaliwo ennaku z'omwezi 18 mu Gwokubiri. Then nayimirira mu kaguli ka kooti naye yatusesa busesa kubanga ekisooka yali senior officer ng'ali ku ddaala lya OC owa department eya FFU Field Force Unit ennateete ku police station. N'agamba nze okuwa obujulizi era bye ngenda okwogera mazima meerere eri kooti eno. Ne bamubuuza ozze kuwa bujulizi ku musango ki? N'agamba nze kuwa obujulizi ku musango gwa unlawful possession. Ne bamubuuza unlawful possession omanyi kye kitegeeza? Nti nkimanyi. Kitegeeza ki? Nti ataamu ya byabufuzi ekozesebwa mu byobufuzi. Ne bamubuuza yo charge eyaggulwa ku Buwembo Habibu eri before this court ogimanyi? Nti ngimanyi. Charge ki? Unlawful possession. Nenga charge eri mu court ya malicious information. So obujulizi bwonna bwe yawa nekitegeeza nti tebulina inside tebusobola kukola mu musango twalimu ne bwateekebwa bbali n'omulamuzi yamusekerera. Kati ababiri abadde balina okulabika ennaku z'omwezi 25 bonna tekuli yalabise. Ekyasinze okunzija enviiri ku mutwe ne fayiro ya poliisi naye baginoonyeza nga terabika. Maybe mu kuswala okw'amaanyi kwe baswala luli balabye nga tebasobola kuswala mulundi gwakumeka gwakubiri. Naate nze sikyenyumirizaamu nti olw'okuba tebalabise kubanga nze neesunga nnyo era mpulira njagala nnyo omusango guno ogende mu maaso. Njagala Anita Amongo ayimirire mu kaguli ka kooti akwate Bible alayire nti nze Anita Amongo Speaker wa Parliament ayeyerusa sibbanga ku mabaati era ndi mwerufu mu mirimu gyange gye nkola. Nange musse mu cross examination mugireyo report ya IGG ne report ya Auditor General nga bamulaga n'enkukusa gye yakukusaamu amabaati. Mugireyo obutambi nga asindise ttiimu ye ezzeeyo amabaati mu ofiisi ya musowa ya Prime Minister. Mugireyo obutambi kubanga mbulina ebiloole yakukusa amabaati ng'egatwala e Bukedya n'abamu ku bajulizi bennina be baana abaagatikula nga juzi Minister omu wa NRM yayomba nnyo n'agamba mulekeraawo okumuyita omubbi w'amabaati. Temumulabangako ng'akukusa amabaati nabbanja. Akati gwe let me tell you one thing. I like Bobby Wine, His Excellency Robert Kyagulanyi, for one reason. Nti bwe yajja mu by'obufuzi yagamba tugenda bavuga mulabadaba style kati bo balowooza nti bwe banaagira ne batwala ensonga ewa DPP n'agamba I have lost interest in the matter ne bajja emisango mu kooti nti kijja kuggwa. Obubbi bw'amabaati bwajja mu kooti y'abantu kati Nabbanja namulaba ng'ayimiridde mu maaso g'abakulu b'eddiini n'agamba nze nkooye okumpita omubbi w'amabaati sibbanga ku mabaati. Ropu Honorable Ssenyonyi n'amugamba oli mubbi w'amabaati oli kulikodi era n'amabaati twagalanga gayingira ekakumiro nze ge natwala ekakumiro tegali g'abakalabojja kati tubuulire ge watwala wagajjawa. Omanyi waliwo enjogera egamba nti endiga yange lwebuze embwa ya neighbor
lwefulumya ebyoya you know yeah. So kakati amabaati g'abakalamojja lwe gabuze ate nga jjukira mu gafulumya galiko stampu nti Kalamoja relief from the office of prime minister. Kakati nyabo nabanja amabaati g'abakalamojja lwe gabuze mu store ya prime minister lwe tulabanga odonatinga amabaati kakumiro ate tugenda okugacekinga nga ne stampu egaliko yeri ku stampu y'abakalamojja naye so mbadde njogera ku his excellence yagamba nti tulonkinze campaign labisa tujja balabisa mutuuke okubeera nga mutuuka ku mikolo nga mmwe mwekubira n'enduulu nga bwe bakuwa eddakiika zo z'oli n'ayogereramu obajjukize nti bannaye nabba amabaati nete muddamu kumpita mubbi w'amabaati kubanga nagazzaayo. Kakati kyenneebuuza mu ofisi ya minisita bamu batya amabaati ng'olredde erinamu obukugu andi kati bwe buli obujulizi nze nsaba naawe obeere mu beesunga omusango waffe gende mu maaso obujulizi obwo bwonna ngenda buleeta kubanga tusasula ekitongole kya IGG okunoonyereza nga kirina n'abanoonyereza abakugu obujulizi obwo bwonna mu butambi both in video ne mu audio tubulina then ne report gye baakola in written tubulina so lyaliko baane bayithawo obwo obubbi tebuli mu mabaati bokka tebwawukagana na kkobaana eriri mu palamenti obwo lyeriri mu biliyoni emumwe miliyoni 7 tebwawukagana you know tebwawukagana na kkobaane lye baakolamu mu kwekusa ssente z'okugabirira abantu abali mu covid ojjukira Museveni ng'alonkinga National COVID Task Force yali ekulemberwa Lwakana Lugunda ne bakuŋŋaanya ebintu ne bakuŋŋaanya ssente ne tukuŋŋaanya kuba naffe twakola public fundraising ssente bwe zaatuuka Museveni yakola ati yaka muzigulemu emmotoka era temuddamu kundeetera ssente njagala mmotoka buli bwanguzi that is corruption that is corruption so byonna byetuyimirirako ng'aba NUP era nsaba bannayuganda mwenna his excellence bw'agamba tugenda kubeera mu Uganda empya ategeeza Uganda etali mu bukulupya Uganda etali mu bulyake Uganda etali mu bubbi Uganda etali mu kuzanyira mu musolo gwa munnansi Uganda erina amalwaliro amalungi nga galimu eddagala Uganda erina amalwaliro ng'abasawo basasulwa Uganda erimu amasomero nga galimu abasomesa nga basasulwa Uganda erina enguudo engazi obulungi ng'ate za muswetwe nga obubenje obuyitiridde ku makubo nga tebukyaliko Uganda erwanirira okulaba ng'ebibira tebisaanyizibwawo ennaku zino bannayuganda mwenna mujulira bwe tuba twebase mu mayumba gaffe buli omu waali ebbugumu muliwulira tetukyebikka netusulanga tuli bukunya olw'ebbugumu eriyitiridde n'ekinaava mu bbugumu eryo because kino omuzungu kyayita global warming ekiva mu global warming is desertification kwe kuleeta eddungu so Uganda twandijaagadde ng'erimu eddungu kati Uganda empya ey'okulaba nti talifu y'amasannyalaze ebeera affordable nga buli omu asobola okugula yuniti y'amasannyalaze gy'asobola okufumbirako obuugi n'ebijanjaalo ne Museveni awoza temutema miti temwokya manda n'ate nga buli lukya eyuniti y'amasannyalaze eyongera kukola ki kulinnya neweebuuza Katonda yatuwa ensi ng'erimu amazzi erimu emigga amasannyalaze gonna ge tukozesa tugajja wano Uganda ne tusaplayingako aba TZ ne tusaplayinga e Rwanda talifu y'e Rwanda eri wansi ate ye Uganda gye gava eri waggulu anti Uganda erimu abantu bangi abakola ki abakozesa anti Katonda kyovula yatuwa amazzi bangi n'atuwa emigga mingi ne kati bannaffe babitugjeeko babisuubula ne babiguza Uganda temwagala kukola Museveni yabagamba muve ku mivumba ekibasibye mu mivumba temwagala kukola ndi ani yasaanyawo Naitiru yali etukolera engoye za cotton twakula twambala kachi waffe ku masomero nga twambala kachi amasuuka tukozesa ga Naitiru ye kennyini ye yajjano n'abidobonkanya
you know kakati Uganda empya gye twesonga bannayuganda tetujja gituukamu okujjako nga tukwasaganyirizaako His Excellency Robert Kyagulanyi ffenna ne tugamba nti musululu moja tulumbe tulabe nga twejjako obukulembeze obubi. Tumira ku bantu b'e Lubaga tuve wano. Abantu b'e Lubaga okusookera ddala nga sinabatumira njagala kusaasira muganda wange Kalega Vincent. Kalega Vincent bambye afunye accident omanyi akola mulimu gwa makanika is an engineer. Abadde akanika angambye oba kyuma ki ya rabbi omanyi sibimanyi nnyo ebyo ebyuma by'emmotoka buddeko gitambuliramu nenjeyagaliramu ebigirimu ennyo sibitegeera nnyo. Angamba ekyuma nekiwadduka eri nekimukuba eriiso era nekirisala eriiso baliisizaamu awuzi ali is admitted. Tusaba Katonda omulungi agaba obulamu awonya akuwa obulamu obulungi era akuwa okuwona muganda waffe Kalega Vincent oli mu ssaala zaffe era n'aba batulaba ku TK Media mwenna Kalega mu ssaala zaffe. Kalega oyo ali mu structure za NUP era is a focal person mu constituency ya Lubaga South era yowa abavubuka mu kunga structure mu Lubaga South ate nga musajja mulwanyize fighter so tumuse mu ssaala zaffe. Then ndowooza twali naawe TK Media ku lunaku nga tujaganya olunaku lw'abakyala aba NUP mu Lubaga South constituency. Waliwo omu ku bammemba nga mutuuze wa Suna zone mu Kabowaawo twali naye ku mukolo. Munnange nampita n'okumpita alina ensonga ze yali ampitiramu ne tutuula wamu mukyala mukulu bambi ali myaka gya maama wange newombeeka ne muwuliriza story ye nemba sinagimalayo. Bannamawulire ne mumpita nga mwagala interview ne mugamba kanzije maama tumalirize ensonga nezira ku interview gye nasangira abafoot soldier ne tudda mu byaffe bya struggle twogera ku bali b'enguzi twogera ku babwanika abafuuse ekizibu engeri gye balengezaamu ekibiina n'abakulembeze baakyo. Katonda nanneerabiza ne sidda wa mukyala kuwuliriza mboozi ye naye mba ndi mu mmotoka tuvaayo nenzijukira nti munnange omukyala yadde n'ensonga era twali ne Kalega Vincent oyo nga yatuvuga n'otuvuga neŋŋamba kanjja kukubira n'abakyala owa constituency owa parish ya gundi ya Kabowa anoonyeza omukyala oyo tukole enteekateeka tuddemu tusinkagane era enteekateeka badde bagikoze nga omukyala bamuwadde appointment nga tugenda kusinkagana enkya ku Lwokusatu nga tumaze okuwerekera President Mengo okufuna obujozi bw'okuddukiramu emisinde gya Kabaka gya bene then tusinkagane n'omukyala saawa zibadde nga 5:30 enzita ya leero ne bankubira akasimu ne baŋŋamba munnange enteekateeka Katonda agisazizzaamu konza ate ki ekibadde ti omukyala tubadde tukoze enteekateeka naye amawulire ge tufunye bamusanze mu nju kaafudde. Kitalo ddala. Omukyala oyo mbadde simumanyi nnyo kyekyamazima naye ate annumye nnyo ng'omuntu gwe mmanyidde emyaka nga 2 olw'embeera gye twali tutandiseemu olugero lwaffe yali annyumiza n'okuba nti tubadde n'enteekateeka nga tugenda lumalirizayo enkya wallahi Katonda takkiriza. Obwo bwe bulamu tulina okukkiriza ffe ng'Abayisiraamu nti okufa kuli kumpi naawe buli lunaku buli ddakiika saawa yonna ogenda. N'olw'ensonga eyo bwe tuba tukola bye tukola tubikole nga tetulinaamu kulindiriza nti oba nakyongerayo enkya. Kyova olaba abakoze ebibi teweetaaga na kusaba lunaku luddako nti nja kwetonda enkya ng'okitegeeredde weetonderewo. Allah mu Qur'an atugamba nti buli mwana Adamu musobya naye omusobya asinga obulungi yoyo ategeera ensobi ye n'agyetonderawo ate n'akola tawbat an-nasiya olwenenya olwasiriddira. Bwe baba bakugambye nti ssente zino nguzi
naawe mu mutima guno okakasa nti nguzi weetonderewo weenenye ate ogambe nti siri kiddira n'omutima gwo ogubulire mutima gwange toddangamu kunsendasenda n'onsembeza awali sitaane abakatuliki tugamba gusingidde ddala tetugenda kubanga tusikawo awo byebyo ndowooza mubiwulidde bulungi obaka mubufunye bulungi omukulu Mathias Mpuuga Nsamba aleme kwekangabiriza manye ensobi gye yakola era ensobi yaginenyeze eri bannayuganda so si eri omukulembeze Kyagulanyi wabula eri bannayuganda abo be yasobyako ensobi eyo okulya ensimbi y'omusolo ekitali mu mpisa era ekitali mu bikolwa ekitali mu nnono ya National Unity Platform. Kimanye nti nno omusango gw'amaanyi gwa Nagomboleno mu National Platform People Power era alina okumanya nti ekibonerezo kye alina okisaavinga ekyokukola ensobi gye yakola. Kale bannayuganda naye nga tweyongera okumanya n'okutegeera nti obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lyaffe buli mu ngalo zaffe. Ffe tulina okulwana ennyo okulaba nga tutereeza Uganda eno ku lw'abaana baffe. Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu batayo mweraba.